abasajja abasinga muyina ekizibu ky'okubeera nga tosobola kuzina mmana kugiwangaalira mu bbanga ddene. Gwe wena ng'okimanyi nti olina ekizibu ky'okubeera nti embolo yo ereberera mu mmana, oba gwe wekna akimanyi nti tomalaako, oba gwe amanyi nti toyunga mulundi gwakubiri oba toyanguwa kudda ngulu ng'omaze okuzina emmana. Olina okubaako ebintu bye weewala okubeerako ng'obaako by'otuukako. Bw'oba oyagala okubeera ng'osobola okuzina emmana obulungi, olina okwadigestinga oba okutereeza mu diet yo ne mu social life yo. Sometimes ebimu ku bintu ebireetera abasajja okubanga temumalaako, ogwa mangu, omukira guleberera mu mmana. It's not about birowoozo, it's not about it's not about maanyi, but it's about how you live your life. Obulamu bwo butambuza otya. Bw'oba okimanyi nti nno oli muntu anywa sigala, nze ngenda kubulya bineeno. Muva kuba n'abantu abanywa paaka akagundi kamu, kati kamu, buti bubiri, nga paaka asobola ginywerako wiiki. Njogera ku musajja ng'asobola okunywa paaka ya sigala mu lunaku, n'agula n'ey'okubiri n'agikuba wali. Gwe nkukakasa nti amaanyi g'ekisajja mmye. Ekisooka sigala alimu ekirungo kye tuyita nicotine. Nicotine oyo gw'olaba ameesinga apu entambula y'omusaayi mu mubiri gwo. Kati jjukira wano oba nga toyimye obeera okay, naye bw'oyima omutima gwo guba gukuba nnyo. Kitegeeza blood pressure yo egenda ku increase ng'oba kulinnyamukko. Kati instead of okulinnya, omusaayi gubeere nga gupampinga nga bwe gulina okubeera gupampingibwa mu butuufu bwagwo. Engeri gy'obeera oteddemu biddabi nicotine byo oba ebigundi byo bye wabadde okozesezza, weesanga nti amaanyi toyina bulungi, omusaayi tegutambula bulungi. Ti omukira ne weguba gusobodde okubeera nga guyima, tegusobola kwereega bulungi ne gumalayo. Guyima naye nga gulebera. Bwe guba gukuyembe ne gutalebera, gubeerawo naye nga weeguli bwe gutyo. Oba okitegeera, gugwa mangu, bwe guba tegugudde mangu, gubeerawo nga just bwe gutyo. Kwegamba nga sigala yakuleetedde obuzibu, oba yakuleetedde okubeera ng'oli mu mbeera bweti. Then n'ekirala abamu munywa omwenge. Waliwo abantu abanywa omwenge nga mugenda na mu kuzina mmana. Olaba oba omanyi nti oli munywi wa mwenge, gwewale. Ate ne oba ogunywa ng'onywako katini, tonywa omwenge ng'ogenda kusenkana mukyala oba kuzina mukazi. Tosobola okunywa kati ogenda kungamba senge mmana ngizina kiro, omwenge ngunywa essaawa mmeka, era nina gunywa misana. I mean kiro nga obudde mbumaliriza obukola. Yes, but wonywa excessively, ogenda kwesanga tusobola kuzina mukyala anyumirwe, oba si kyogenda kwesanga nti waliwo ababeerako ne conditions ezino ez'okuba nti bw'ozina togwa. Nga gwe bw'oyiwamu bw'ozina omusolo gwereega ne gubeera nga tegusobola kugwa, nga nawe oba oyagala gugwe tegukola ki? Tegugwa. Byonna byebimu bifaanagana. So weewala okubeera ng'onywa omwenge oguyitiridde, weewala okubeera ng'okozesa sigala ayitiridde, kubanga agenda kudamaginga obulamu bwo ng'ovudde ne ku ky'okubeera nti nno kunywa mwenge bakola biki. Nebyo bennyini bidamaginga obulamu bwo ng'aggwa omuntu, ne weesanga tosobola kubeera ng'otereera mu nsonga z'okwegatta. Muyina emmere bwe tudda ku mmere, ebimere bye tulya. Emmere ne bagikusiikira ne bakuteramu butto kamaala. Omukyala ng'olina omusajja, nga bbaawo alebera omukira, nga bbaawo amaanyi tayina, weewale butto omungi mu mmere yammwe. Butto omungi si yafumba, kabuto katini kamala. Oyo butto gw'olaba aleeta amasavu mu mubiri gw'omusajja, anafuya entambula y'omusaayi. Omusajja ne bw'aba ayimye aba talina kyasobola kwekolerawo. Ate nze nabagamba nti omusajja buli bw'abeera talina kyasobola kwekolerawo, tekikosa ye yekka, ye kijja mukosa kubanga ajja kuwulira bubi, ajja kulaba nti bannange sobola kubeera nga ntuusa omukyala wange ku ntikko, sobola muleetera kubeera nga anyumirwa, naye ate kyekyo kyokka tekimuggyako, naye ate ggwe kikuggyako kingi. Towoomerwa, essanyu lino ery'oku nsi tolifuna lino ffe lye tufuna eno. So mukwano, omusajja kakasa nti emmere gy'omufumbira yeemala. Tomala gafumbafumba mmere ng'otaddemu omunnyo muyiti, manya ng'otaddemu egundi mpitirivu, ng'otaddemu butto muyitirivu mbu kubanga oyagala alye cream, oba tamulya abireke. Abeere nga talidde cream naye nga ki? Nga wooli ng'oli bulungi, nga toyinaako buzibu bwonna bugamba nti buno oba buli. Ekyakyo olina okubeera ng'otegeera, oba ekyakyo olina okubeera ng'omanya. Bw'oba ng'omanyi nti nno oli musajja nga naawe olebera embolo yo, sometimes mulekerawo okubeera nga mwetikako stress. Ekyo kituzize nkyogera nnyo nti oluusi kino ekizibu tekiri kuba nti wakozesa kukwemazisa, tekiri kuba nti nno nti omusaayi gwo tegutambula bulungi, tekiri kuba nti nno nti mmana y'omukyala yeriko obuzibu oba omukazi yaliko obuzibu nga nedda. But ekizibu kino kisobola okubeerawo ku ggwe kubanga like weetikako pressure eri
unnecessary. Abasajja basobola okugowenga extra lengths okubeera ng'osanyusa omukyala. It is okay. But okuteekawo pressure n'ey'okubeera nti njagala muzine, simanyi muzinire essaawa namba, simanyi muzinire essaawa 2 namba, simanyi muzine ng'embolo teggwa, ebyo byagala okweteekako pressure ey'obwereere ogenda kunzika ng'omukazi takunyumiddwa. Ate nga nawe tonyumiddwa. Kubanga buli bw'oleeta ka stress ako n'okeeteekako, omukira gugwa mangu. Embolo teyagala byaggi stress nga giteekako bizibu bye gw'amanyi. Omukira ogenda kugiragiramu bw'oti nga gugwa. Lwaki? Kubanga oba otaddewo embeera, oba otaddewo pressure, oba oleetedde omukira guno okubeera nga tegusobola kubeera nga gufunctioninga nga bwe gulina okufunctioninga obulungi. So okwewala embeera efaanaganako bw'etyo, mbanja kusaba obeerenga okwewala embeera efaanaganako bw'etyo mbanja kusaba obeerenga bw'oba olina omukyala mu kikolwa ky'omukwano fokasinga ku ssanyu lyammwe, fokasinga ku kunyumirwa. Njagala muzina anyumirwe, si njagala muzina amale. Omukazi osobola mumazisa nga tanyumirwa, awo oba olimba. Binyuma nnyo ng'omukazi omuzina ng'anyumirwa ng'akufiiringa, awo kwe kubeera ng'asobola okusammula. Naye oba nga tokoze ekyo, kizibu nnyo okubeera ng'omukazi ogenda kumusammuza ng'ate tali kunyumirwa by'omukola, obeera olimba. So mwewala okwetekako pressure yeyitiridde. Ani yagamba nti okugizina ogifiiramu obufizi kikigenda mumuleetera okubeera ng'akola ki ng'anyumirwa. Ekirala mulekerawo okupapa. Gezaako okukkakkana ng'ozina emmana. Nti olaba bw'oba okkakkanye, this is one of the best techniques z'osobola okukozesa. Bw'oba okkakkanye ng'oli mu mmana y'omukyala, you are very calm. Like omukira bwe guba gutambula gubanga oguseeyeeyo obuseeyeezi nti oba tozina kapaalo papa no oba mukakkamu nga buli kimu okiwulira ng'ofiiringa awo olwogenda otegeera nti ne munno afiiringa naye bw'onaaba ng'ozina buzinyi nga gwe tofiiringa ne munno tagenda fiiringa tagenda kumanya nti oba oli muzina oba toli kuzina kuba nawe kennyini by'olyozina olizina kapaalo tofuddeeyo naye omukira oguyingiza bw'oti nawe n'ogufiiringa because you are calm oli kunyumirwa oba ololabyeko omuntu ng'anyumirwa ka music kaali okuwuliriza oba kadongo kamu anti nze ndi wa kadongo kamu oba bandi oba jazz oba hip hop oba western music oba western jazz byonna kye biri naye nga yenna awulira anyumirwa kyonna ky'omukola oba kyonna ky'okola kimukolera kati ekyo oba eyo embeera eyo yembeera gy'osobola okubeera ng'ogeraageranyako omuntu oba ng'otegeera nti omuntu aba awoomerwa oba aba anyumirwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo nti oba osobola okubeera mu mbeera eyo ekuleetera okuba nti oli mukakkamu temma n'ogizina na bukakkamu bw'oyingira nawe oba oli kuzinira ku peesi papapa naye ng'owulira nti I'm relaxed oba I'm calm kigenda kuyambako okuba ng'osobola okutuuka ku ntikko mangu ddala ogenda okusobola okutuusa omukyala ku ntikko mangu ddala n'okubeera ng'embolo yo tegenda kugwa naye embolo buli bw'ogiteekako pressure munnange naye ebikoowa n'egwa weetekako stress ow'obwereere embolo egenda kugwa sigenda nze senga 5256 temwendabira subscribinga likinga no commentinga sawa mukama abanjagalire abankuumire mubeere bulungi temujjanga okwo bantu bange. Yeah.